لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، فيا أيها المصلون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية تندرس وجتي الله سبحانه وتعالى. ويا الله تبارك وتعالى تسمد النقر وعلينا الجماعة tumwebaza Allah olwotuleka otuusa ku ssaawa zino. Tumwebaza Allah olw'omukisa ogw'okuwangalya mu mwezi guno gwa Shaaban nga tulimu abo abasaba ekitiibwa Allah atteeremu baraka. Tusaba Allah atteere omukisa mu mwezi guno gwa Shaaban, ate tumusaba Allah abeere nga tusinkanye omwezi ogwa Ramadan, kubanga wotuuka mu Shaaban kitegeeza Ramadan qarib, ennaku zibulayo mbale, tezikyawera wiikisi bbiri, ennaku zibula mbale ezibulayo kubanga tutuuka mu mwezi ogwa Ramadan. Alhamdulillah, oyisa mikono mu maaso n'ogamba nti alhamdulillah aishtu ila hadhihi saa, mpangadde Allah andeseewo nga ku kyalo ewaffe gye nnava, we nnabadde nkomawo wano, we nnabadde nzija okuyingira nze owa siniya wano mu ssomero lino nga nzija ewaffe waabadde baziika, baziise taata wa gundi, baziise omwana gundi, baziise yamaze ebibuuzo ebya P7, naye nze Allah ampangazizza nakati wendi ng'oli eyamaze nga nsinze n'obubonero obulungi bambi bamuziise. Nze Allah namuwadde ki nga naawe okiraba? Tolina kiwakoze kyamakulu nnyo kyamaanyi, temuliimu sayansi wogwo okubeerawo. Abasomesa bakomyewo nti ye bakomyewo, naye ku kyalo gye nabadde mu luwummula lwe nabaddemu waliwo abasomesa bannaffe Allah beyajjuludde, abasajja n'abakyala, noga nti bo bakoze ki? Tebamanyi kuba osoma bulungi notisi, tebamanyi kino nakino nakino, tebasobola kubuzaabuza malayika nti byonna bandibadde basobola obikola. Ne Allah nze yandeseewo nakozesa ekyamaanyi, sina kyanjawulo kye nakoze. Nze Allah yandeseewo nakati nsomesa biology, ndi ku Arabic musomesa baana geography mu ssomero muno oba mu Uganda mulimu ba head teachers abamu ku bo Allah abaleseewo, abala Allah abajjuludde, naye nze nzaani Allah gwaleseewo paka n'olwaleero. Nsaba ekitiibwa Allah ateekemu baraka mu bulamu bwange, mu mirimu gyange, mu byonna. N'obibuuza noweebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wenna ku levo gy'oliko weebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Bametro tuziise banani teaching staff bangi nnyo mu masomero ag'enjawulo. Nolengera mmotoka ya baasi ya Kibuli, baasi ya Kawempe, baasi ya somero gundi, baasi yawa egenze kuziika. Nga bagenze kuziika ki? Abadde mukozi munnaabwe, naye gwe asigaddewo nga naawe okyaliwo. Allah amuwadde ki? Allah mwebaze nnyo kyakyakoleseewo. Nolwekyo mikono gyaffe abalungi, tuli mu ssomero lyaffe Kibuli nga muffe mulimu continuing students, abayizi abalungi
bwe tubadde nabo omwaka ogwayita alhamdulillah muffe mulimu aba senior 2 senior 3 senior 5 omwaka guli no senior 6 ne senior 4 babaddewo omwaka guli tukyabuzayo senior 5 senior 1 bayingidde mwebale baaniriza mwebale bayisa bulungi ate mwebale kuba baana bampisa nti musingana aba senior 1 kubawa n'ekitiibwa kyabwe bakyali babbeeyi abo be bavubuka abakyasinza okuba balungi and it's the best class masha allahu taala naye nga tunatuukaawo mukimanye mwenna abalungi nti ekigambo ekyabaleese wano why are you here why am I here webuuze why am I here lwaki ndi wano ng'omwana omuwala lwaki ndi wano ngonzo wa senior 6 lwaki ndi wano mu kibuli nganzo wa senior 4 lwaki ndi wano nganzo wa senior 3 obanzo wa senior 2 obanzo wa senior 1 buli mwajja kumpa answer ye oli agamba nti sikyolinga future unagamba nti nze kufuuka doctor ndi wano because my parents brought me here ndi wano I've come to study buli mwajja kumpa ajja kumpa answers ezize buli mwali wano lwa nsonga ezize zaalina abala bayina ebirowoozo n'ebiruubirirwa bingi you have a lot of aspirations and dreams mwina ebyenjawulo bingi bye mwina mu bwongo bwammwe ne why are you here number 1 gwatudde mu muzikiti wannaawe ali ebweru you are here to save and serve Islam. Tuli wano kusavinga Busiraamu. Busiraamu buno bwasekererwa dda ne babusekerera tetwasoma olulimba lwaggwaawo twongerako bakadde bammwe baasomera wano abamu kummwe bakadde bammwe baasomera wano babakomezaawo wano wowe baasomera akaseera ke baasomeramu nga tukyasekererwa ng'abasiraamu mu ggwanga Siraamu tebasoma ezo nnyimba zaggwawo kati buli areas ojja singa naye abasiraamu ate nga bangi alhamdulillah bakola ogwabwe ne basevinga obusiraamu buno ne buva mu mbeera ey'okusekerera nawe kyolina okukola nzize wano mu kibuli kunoonya kabonero nkakole mbere nga nkutte bendera y'obusiraamu nzize wano kibuli nfune 18 mbere nga bendera y'obusiraamu famire yange jajjange babeere nga banjogerako ewaffe nzize wano ekibuli njagala funa 20 points ekindeese ekibuli nzize savinga busiraamu kyomusiraamu asobola okuyita omusiraamu asobola okufuna 20 points asobola okufuna 18 tozze kulya buli kawunga newankubadde ogenda kalya gava mu kulya tozze kwebaka bwebasi newankubadde bino ojja bifuna tozze kulaba tv zibaddeyo ewammwe ennene ezisinga nayene yammwe gye mulabirako wano tozze kwebaka mubadde mulese ebitanda ewammwe nkubuulira amazima nti oleseyo ekisenge kikyo muli mu tv omu theatre eryawo buli koyagala konna mwekali ne fridge ogiine wo you have a home within your home nawe olina amaka gago nawe oli semaka ewammwe abakozi bajja bakima mukima esowaani ne bajja ne basiimuula ne bawooza engoye zo ebyo noobireseewo obadde ewammwe nga bakulabanga junior boy manyani wes ali special nnyo togambwako obeera ku game obeera ku tv obeera ku computer ever naye kikulese wano ekibuli nolekayo obuliri bwo nolekayo obwa boss nolekayo zonna privileges zobadde nazo zolina muvubuka nawe omwana omuwala omulungi go wenna ali mu ssomero kibuli noye yenna afunye omukisa n'agenda mu ssomero lyonna gy'asomera n'omuzadde yenna ayina omwana wonna w'omwina mwana ekimuleeta mu ssomero kubanga abaako omulimu gwakola tukendeeze ku numbers z'abasiraamu abavuga ebigaali numbers z'abasiraamu abali ku street nga basabiriza numbers z'abasiraamu abali awo nga baweereza mu mabaala baweereza mmenge baweereza mmere mu hoteri mu restaurant awo tukendeeze ku numbers z'abasiraamu abayina bataata ne bamaama bakendeezeko ng'oli wano na pen na kitabu just attend to classes. It's all about attending to classes. Just tika mu class, wandika notes,
revising, buuza, discussing, work out some numbers. Right? Work out some numbers. For exercises, right? Mark yourselves, please. Before the teacher is involved, mark yourselves. Making sure that you will for a next student, a special student. Omuyiza ina targets. Aina kyagala scoringa. Agala kwogerwako mu ggwanga lyonna. Buli omu amusome mu mawulire nga mwali. With that class of his. With those aggregates of his. With those points of his. Zewafunye mami daddy. Zewafunye gwe maama wa gundi. Kubanga bakubulamu erinnya lya taata. Taata wa gundi. Bakubulamu erinnya lya maama wa kitaawo. Bakuyita mami ewaka. Nacho vawano ne max ennungi naye bitandika butandisi kati ekyakuleese to save and serve Islam. Tebiyita buyisi mu bbanga nti bigenda kuwa bugubi maleka Jibril genda nedda. Environment erina kuba yiyo saamu amaanyi mangi. Era okimanye nti awwal ma anzala Allahu tabaraka wa ta'ala على لسان محمد اقرأ. شباسو كسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم قامات اقرأ سما تقام بقوى الزوى السنيوان تقام بقوى ميزا كم يوكو السميرو اقرأ تولا وانسو سمي راشو لكسيرا فيلم أما سمينا قام بباتشو زنغو كوي كاراكاسا ولا كواتي باتو ودي فيلم تو كواتي باتو ودي شند والي سكا دانك lwakuba sekino ng'ensonga zonna ze bayitamu zibekalakasa si ze ensonga ez'abaleesa nabo bennyini bakimanyi tebawa fiizi lw'ebyo wandigambye nti tebatusomesa tutula butuuzi mu kilasi naye kilasi notusoziina tesibazibawa buli kyetaagisa kyonna bakikoze ate nga bekalakasa ebintu ebitalina mu makulu. Abaana b'ekibuli bo bampisa ebyo tebabikola. bakuume empisa zaabwe n'ekye balina okukola. Iqra, nahnu fi zamani iqra, tuli mu mulembe gwaki gwa iqra. Abali mu mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aya esooka okumukkako ng'emugamba nti soma, nange nkugamba gwe soma, revisinga, notes ziwandiike, kola summaries, right? Kola byonna ebyetaagisa gufuna mu max ennungi, obubonero obulungi, otegeera byewasomye bye bakusomesezza. Iqra, don't just sit back. Tewazze wano kwebaka bwe basinedda. Olina time ey'otulo weeri ne bakuzuukusa. Olina time eya kino, buli kimu kyonna kiri segmented, buli kimu kyonna kiri ku plan, kiri ku program. Tambula n'ensi nga weetambula, tambula n'embeera nga weetambula. Togeza no distortinga programs z'essomero, togeza n'oyonoona enteekateeka y'essomero. Mukwano gwange omulungi, daggumiiza omulungi. Nolwekyo iqra aya esooka mu Qur'an tetukujjukiza ntugamba tuula wansi osome, wakomyewo okusoma. Tewagambe nti mumpe omulimu, mumpe booda nfuge ewaffe. Tewagambe nti nze munkole kino, nedda. Wagambye nti kanzireyo ku ssomero nsome, kati kikole kyekyakuleese. Nennabbi kye baamugamba sallallahu alaihi wasallama nga Allah amussaako iqra, abuuza nsome ki? Kikulya wajjajjawe tabisomanga nako. Iqra, soma. Agamba ma ana biqari, nze saagenda kibuli. Ma ana biqari, nsitulanga mu kilasi. Ma ana biqari, bannange nze sibimanyi. Ma ana biqari, ebyo byongamba sibitegeera. Namugamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Khalaqa al-insana min alaq, ekyo kikulu nnyo. Mwe muli biology awo, soma muno, soma physics, soma geography, soma agriculture, byonna biri mu Qur'an. Ojja bisiŋŋaanamu, era ojja bisiŋŋaanamu ayati ezo zetuba okusoma ez'enjawulo. Nolwekyo temusoma busoma biology nti biyita buyisi mu bbanga, nedda. Biva luddawa? Embryology eva luddawa? Then okutondako wekitiibwa Allah, creation, Mungu atonda atya, wajja atya gwe okubeerawo, birudde luddawa? Mu Qur'an ekitiibwa byonna bisoma ojja bisiŋŋaanawo. Genda ku ssuula eyo ogivvuunule mu Luzungu n'oba Qur'an, olabe bagenda ogiextractinga, bagenda ogivvuunula translations, bagenda kugirayo ki insha Allahu taala. Otegeere your main obligation
Chicho yino kola ngoli wano. Why am I at school? We bali kwambala uniform no nyuma. Be chikalu masha Allah ta'ala. It's part of the school masha Allah. We bali kwambala naye byo kasi byakulese era ekichina kubanga chikuma kubanga unique okwawukana kwa hizi abamasomero agasigadde. Saba Allah bulungi era Allah berenga abasima. Bayizi mwe mwaze kusoma musome. Era choliko ibada nene. Lakini hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Abatagala kusomba era ku street. Abatatuka mu class zolimu. Takiti abalonda wokola ebirala olwaleero basingana mu kibuga ayita motoka. Bana bakojjabo ba family yammwe ayita motoka. Umusingana ali mu paaka kale tugende amusingana bayimba ngoye kale mulonde mama kale mulonde. Obasingana ali wali mu taxi maganjo kawento maganjo ali mu ebyo afuna mu lisikite lya muganyi naye amaanyi gakozisoga manyi gasala ayagala kwetika amabaati seminti gwetula ku ssomero odde mu bibyo ngomanya nti naawe ogenda biraba kale saizi yo gimanyi obulamu bwo bumanyi weesaasira n'okwesaasira kyokka ate ne ku ssomero oli muzannyo togenda kusobola byabakanyama biri byabakanyama naye ate weeteeka ku ebyo kale weemanyi oli mukyala Allah akuwa naye lwaki weegomba bali bamabaala soma okendeeze bakama abo soma buli omu abeerenga kayanira soma kolemu ofiisi ez'obuvunaanyizibwa soma kitaawo wanaaba takyasobola sasula bills you clear those bills. Mama wo wanaba mulwadde ng'ekirwadde kyekimusumbwa ekirwadde kiri nga you are there to save her life. You are there to clear the bills zonna, medical bills, electricity. Ensi gyetutambuliramu olwaleero yakati yaliiwo ffe tukulidde. Ensi ekyuka tetuuka ensi ya bills naye nga kitaawo waali mama wo waali kyokka tosobola muyamba naye yakusaamu sente n'ozannya. Use this time, only 2 months, for your future. Okufuna kiri hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Mu future bagenda kwenkanankana nedda abamu bajja kuba baloya, abalala bagenda kubeera balamuzi, abalala baminisita, abalala bagenda kubeera bagagga bannagagga, abalala bajja kubeera ba auditors, abalala bagenda kubeera ba engineers, abalala bagenda kubeera ba nurses, the doctors, bagenda kubeera professions ez'enjawulo, specialists mu mbeera ez'enjawulo, bali aba consultants. Think about baana abali batudde mu class mu masjid wano nga twogera ebigambo bino be bayita mu kibuli bajja kubeera mu parliament ya somewhere oba bali wano mu ggwanga nga bakola ebyafaayo, bali bweru wa ggwanga bakola ebyafaayo naye nga baasomera wano. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? After 10 years from now banenkanankana agambye nti zikakume mu senior 2, banenkanankana agambye nti zikangende nfumbirwe nze kangende mbase. Ali mu senior 3 agakuwasa, ali mu senior 3 azze kusomera atansana kwana. You can't serve 2 masters at a go. Why are you here? What brought you here? Concentrate on what brought you here. Kiki kyakuleese mu ssomero? Kiki kyakuleese ekibuli? Lwaki taatawo yawaddeyo fees? Lwaki asudde sente nyingi? Wetusaawo ekibuli gwe saawo essomero lyo. Kiki kikuleese? Nolwekyo bye baagala okukola senior 6 bakudeetinga mukapolinga, bye mwagala okukola abawala ebyo si bye byabaleese. Muzze kukola birala bye muba mubeerako. Secure your future. Save Islam. You will serve Islam later. Once you succeed, ngofuna mutaka an'amta alayhim. Once you succeed, you are successful. Ojja kubanga olina kano kalina. Once you succeed, nga bagamba nti ani mulamuzi w'ekkooti ya gundi nti egundi yayita wali wa Mr. Samakadde kibuli. Once you succeed, ng'owa zaka. Once you succeed, ng'oyamba abanaku. You are serving Islam. Ng'okoma wano ng'osomesa ekibuli.
Once you succeed, you are a teacher. Ng'okomawo ng'osomesa ekibuli. You are serving Islam. Take it. Okendezeza ku burden, okendezeza ku numbers z'abasabiriza. Okendezeza ku baana bamulekwa abali ewammwe, abali ku kyalo, abali mu family, abaana basenga wooli, abaana bakojja wooli, abaana ba muganda wooli. Betulabirira olwaleero abasinga siffe tubazaala. Obamanyi? Bwe mwine ewammwe waka, obamanyi? Most of them are not your brothers. Take it. They're not your sisters. They're your nephews. You are whatever. Take it. Bonna bali awo bali waka. Niyo genda olaba nga kitaawa milioni 37 gyonna aziwaddeyo mu ttaamu. 15 zonna aziwaddeyo mu ttaamu. N'aba university. Bonna baana ba relatives. Tulina extended families. Tuli mu bikomera binene nga wali awayoze mmotoka. Wali awo kinakikola naye nga babayambako buyambi. Naawe gwe mulimu gw'ogenda okukola nga kitaawe we baamuleeta n'asoma. Tegedde olwaleero kati naye ayamba basigadde. Naawe kyoba okola. You are here to save and serve Islam. Mubitegedde oba bigambo biri nsuubira mubitegedde. Tugezezaako bisa mulimi munategeera. Saba Allah bobitegeera. Allahumma amin. Temuzze kwebaka, temuzze kusumagira mu kirasi, temuzze wano buli kaseera kudda mu nanka ni ku booth bakuba essimu. Sente zaweddewo, sente zaweddewo, mami sente zaweddewo, mami teryaganye mami okukula nakula bya nakuba sente. Tegedde nesigala ewaka ozirye nakawunga mwakasuulya mulina kalya n'amatooke ge tulya mulina okugalya n'ekyobuugi bafuumye nawo tulina okugulya. Byonna byaffe byakulya. Nolekyo ataasome agenda kulaba obuzibu. Essaawa zino nga tumaliriza, essaawa zino olaba nti oli mugagga ewammwe, naye I'm cautioning you not to look at the wealth we have at home. Totunuulira ssente ziri waka. Abaana ba Idi Amin si ba president olwaleero. Did you hear that? Don't look at the riches, at the items, the assets your father has or your parents do have. Don't look at the bank account of your father. It is not yours. Don't boast around telling other students that at home my father owns such and such a thing. I need moroka zino, tuina zino, tuina BMW, tuina Benz, tuina bichi. Ebyo si bibyo bya kitaawo. Yabikolerera era n'abifuna. Tuina moroka zino wezi waka. We have 7 cars. Ebito binyumya era teweeraga. Naye bagikuleeteramu naye ojjango okivuga eyo si yo. Totunuulira n'onyoma abasomesa olw'emmotoka zaffe ze tuvuga. Tonyoma abasomesa olw'engoye ze twambala. Tonyoma abasomesa olw'engato ey'olubege. Tonyoma. Don't underlook. Don't undermine your teachers, even non-teaching staff. Ebyo bisinga otujjako omukisa gwaffe. Bye bisinga otwonoonera ebyo. Muconcentratinge, mufokasinge, mutunuulire bulamu bwammwe. Mbagambye mutabani wa Idi Amin olwaleero si ye president w'eggwanga. Era tebakyali mu State House, but he was once a president of Uganda, right? Naye erangirako life presidency. Allah musaasire wali mu kabuli. Teyafiira na mu ggwanga lino. Owokubiri mutabani w'Obote still si ye president w'eggwanga. Ayina naye gy'asabiriza kati. That time yalinga ye boogera. Olwaleero si ayogera. Totunuulira bya bugagga baminisita babaddewo wano. Abamu bafudde baavu. Abagagga babaddewo wano. Abaana baabwe baavu kati. Sijja kumentioninga amannya g'abagagga. Gw'olowooza nti muli bagagga nnyo. Mu kitaawe alina, maama waalina. Tegedde n'otandika okudda mu kujeregajerega abantu n'obbakkakkanya. N'otunuulira abana abali mu ffumbiro n'obavulugavuluga. N'otunuulira abana abasiimuula n'obavulugavuluga. Bano abajja otuyambako. Batuyambako buyambi tukozesa obudde nga tusoma.
bakirininga dormitory zaffe balongoosa ebisulo balongesa compound baagala ffe batwanguyiriza abo boolaba nabo babakubanga bafunye omukisa otula mu kibuli bandibadde bafuka ba professors bandibadde ba specialist olwaleero babakubanga be baatula mu class zotuddemu olwaleero. They would be the future doctors, but because their parents died on the way, they lost their dreams. Because tebayina guardian akufako, tebayina somebody abakwatako, tebayina omuntu ayagala ki olwaleero be bali wana abakuyamba be bakufumbira emmere n'enteekateeka ya Katonda weeri balina okufumbira naye togezanga n'obavuma n'obajerega. Oyinza okubeera mu mbeera y'emu weeki, saba Allah akikutaasa. Togezanga n'olengezza n'ovulugavuluga abantu we baki. Togezanga n'oli abaana abaavu ng'ajja n'amaweke gu wazina biscuit wazze n'amata tegeti aleeta bintu bya layisi ayina keesi ya layisi gwe oyina keesi ziri ezaalagirwa wagijja London wagijja mu America wagijja mu Canada oyina visa oyina passport visa myaka 10 ya Canada visa myaka emeka ya Bungereza ebyo tebikola future. Banja ababiina tebasobola nakulinnya nnyonyi genda mu America mbayina tebasobola nakulinnya nnyonyi genda Canada. Nakikola obulamu bwongo okyali wano togeza n'otunuulira ebyobugagga bye mulina ewaka yo point nkulu etera osumbwa abayizi tobitunuulira bye tulina ewaka nolowooza naawe ogenda okubeera oyinza okusingawo oyinza okulya kasasiro. Saba Allah abikutaasi, saba Allah ataasa okulya kasasiro. Allahumma mubitegedde. We must treasure each and every person. We must treasure the little time we have at Kibuli. We must treasure the chances we get. Right? Okutula mu class okusoma tukole future yaffe na mpapula uno mulemi gwa Iqra gwego certificate ya senior fair etya osobola ogipresentinga somewhere with a smile obejuddeko myenda from Kibuli the school, from Kibuli the school, somero ly'omulangira esomero lya jjajjaffe Embogo from Kibuli here. Certificate eriko mmeka? Kuliko abiri, kuliko mmeka? Oluzinzo okufuna principal passes, even 2 zikulemye. Senior 6 message mugitegedde budde bukyali. Twagala obubonero nga bulungi ambaweyo bano Mike Tyson mwe abatote mumanyi negenda obusafingeko. Mike Tyson yali boxer nga omutawana ngojeko Muhammad Ali. Tyson yalina amaanyi yaganjawulo. Tyson yakubanga ebikonde nga buli omu namuyimira mu maaso tasukka batuuka n'okubanga baagala omuwangula ne bassaamu kalifomu mu gloves bamukube bamuwunze kisolo ky'amaanyi naye eyalinga manager we ye Trump. Tyson olwaleero sente zayina tezenkana za Trump. Trump yali asoma ebitabo nga ye manager yamu handlinga olwaleero Trump abaddeko president n'obugagga bwayina mubiwulira Trump Tower, Trump biki nyonyi atambulira mu ye. Tyson takyatambulira mu nyonyi ye, takyatambulira mu nyonyi ye. Naye once Tyson yakubanga ebikonde n'abegerako sente Trump oba bitegerekese. Ana Uganda nawo omwana omuwala muyimbi bamuyita Rema muyimbi yalina manager wange bamuyita Kayemba. Olwaleero Kayemba gwenjogerako ali mu parliament ya Uganda. Rema akyali mu industry ye. Kayemba gwenjogerako MP. Speech ya Rema ngali ku mukolo gw'okutikkira Kayemba osobola ogisiŋŋaana ku misimbagano kweri gizanyira nnyo abayizi biseera bisinga obungi. Nolwekyo Kayemba ali mu parliament ya Uganda yali manager n'ebisigadde bingi byesijja bawa. Tutunuulira ssente
kitaawo zaayina essaawa zino, maama wo zaayina nolowooza zigenda kuba zizo, ezo si zizo. That is not your money. Omwana omuwala ogenda kufumbirwa ludda wa, ogenda kubeera mu bulamu bubwo, ogenda kuzaala otya, n'ebirala bigenda okuba mu bulamu bingi, bijja kwetagisa operation, zijja kulya ssente zammwe bangi nnyo, badde bagagga. Olwaleero obasiŋŋaana baavu, tonuulya bya bugagga. Obugagga bw'olina kitaawo, nze kitange yatugambanga nti nze kyembawa kalaamu eri mu gyembawa yeeyo. Olwaleero kitulyako taliiwo, tegeti taliiwo, naye tukyaganyulwa n'olwaleero. Kyatulekera kyapa mu kibuga Kampala, niwanga tusalibwa mu kibuga Kampala, naye tekituleka kyapa buli mwana n'ekyapa. Buli omu asobola okweyimirizaawo kyeyakola kyatutwala mu masomero, kujja mu masomero gano ne tusoma. Nga buli kaseera agamba naga nti zibugagga kyenina kyekimu kuwa treasuringa ki kiyitibwa kusoma. Zaman iqra aqul ma nasma'un wa astaghfirullah. Mikwana balungi message yaffe yeeyo. Senior one, mukitegere from today onwards, this is a Muslim institution. That's why as you are entering the gate, the first building you see on your right is a mosque. You look at the minaret, olengera munara, olengera Kibuli, Mbogo Mosque. This is a Muslim institution. Tebalina kukuba miggo kusaala, tebalina kugoba. Essala ekusiŋŋaane ng'otudde mu masjid, ekusiŋŋaane ng'olina wuzi, ekusiŋŋaane ng'ozuukuse. Lwaki olinda weekend nobeera ku TV paka saawa 9 ne bakuzuukusa ku ssubi katogaana kuvaayo? Eno si waka wammwe gwolamulira wali bakuyita junior, wali wammwe gyobadde olina oli boss, nabagambye ba boss muleke waka. Era bijje eyazze n'obwa boss wano bujeewo. Wano is a Muslim school. We cherish prayers, academics and discipline. Tubiira wano we put Allah first. Allah yakulembera mu byonna. Tosande kugubala kwa tosaala, bakutumya omuzadde tosaala, darasa weeziri muziatendingeko, jonna program zimuyina. Please make sure nti ova Ekibuli ng'omazeeko ya sabuna, osomye kuteeko essuula, osomye essuula, oterezeza essala, tahiyyatu okisoma bulungi, tahiyyatu okisoma bulungi nnyo. Making sure nti ene darasa you attend to it. Ve Ekibuli nga oterezeza eddiiryo. Get the best friends. Mikwano gyegyo emirungi twagala. Nakyo ofuna mikwano emirungi, tofuna mikwano mibi. Oddeyo waka ng'ate gwa ambasada w'essomero nga obadde ambasada weewammwe wano ku ssomero. Twaka okusiŋŋana ng'olina empisa, twaka okusiŋŋana ng'osoma, nga point notes oziyina ziri up to date. Tebali kukwatira mu kino, teri kukwatira mu kino na kino. Teri kutoloka, teri kubba bya banno. Ani bagamba senior one ne ku junior students, teri kubba. Silamu tetubba. Oba tulina saba, waba takuwadde Allah wati wageze. Sinsobya ono kubanga alina, ono mulala nga talina. Iyo message nkulu mugitwale bavubuka mmwe abalungi. Nakyo Kibuli is a Muslim founded institution evaluing number 1 a deen. Nakyo mugezeeko nnyo okukola bimulina okukola naye nga mumanyi nti eddiini teerabirwa. Darasa ze zaawano muzaatendinge, mubeere nga mutuula mu classes inshallah taala. Musabe edduwa Allah abatemekeze mu Kibuli, musabe nnyo edduwa Allah atuwe baraka era atugyewo wano mu senior 4 ne mu senior 6 nga tulinawo obubonero buki obulungi, tuveewo nga tugenda with flying colors inshallah taala. Tugeza ntuzanyira mu kusoma aba senior 4 ne senior 6 mwago akatandika. It's time, please. Kyonna kye mulina okukola mukikole mukyuse obubonero bwammwe. You must accept change. Kyusa buli kimu kyonna, kyusa obulamu bwo, kyusa ensoma gy'osomamu ebitabo, kyusa endivayizinga, kyusa n'emikwano gitakwongerako, kyusa approach yo ku bintu ebyenjawulo gikyuse. Ojja kufuna obubonero obulungi. N'abasomesa kyusa mentality gy'olina kubasomesa babeere mikwano gyo, basembeze. Tujja kufuna
obuwanguzi mu mbeera zonna. Nsaba Allah tubitegeera ebigambo ebyo tubere baana ab'empisa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا نسألك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك يا رب العالمين من كل ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا رب العالمين الفرج يا الله. ربنا فرج عنا فرج عنا فرج عنا. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل جميع أمورنا كلها سهلا. ربنا يسر لنا ربنا يسر لنا. ربنا نسألك يا الله أن تحفظ أولادنا وأن ترحم أولادنا. اللهم وأن تفتح لأولادنا افتح لهم يا رب العالمين. اللهم أولاد هذه المدرسة مدرستنا كبول يا رب العالمين. اللهم نسألك يا الله أن تحفظ لنا يا الله وأن ترحم يا رب العالمين يا الله لنا أولادنا. اللهم ارحمهم اللهم ثبتهم اللهم أيدهم اللهم اهديهم اللهم افتح لهم أبواب الفهم أبواب العلم أبواب الحفظ أبواب النجاح أبواب التيسير أبواب الامتيازات. ربنا عندنا يا رب العالمين إخواننا في سنيا يا الله وسنيا 6 يا رب العالمين بارك لهم يا الله وارزقهم يا رب العالمين التيسير. ربنا يسر ولا تعسر ربنا يسر ولا تعسر ربنا يسر لهم ولا تعسر. ربنا نسألك يا الله أن تثبت يا الله آل سنيا يا رب العالمين ثبتهم على المنهج السليم واهديهم يا رب العالمين وثبتهم يا الله وافتح لهم يا الله عقولا يا رب العالمين. يا كريم يا مجيب الدعوات غافر الذنب شديد العقاب تقبل منا يا الله وارحم أساتذتنا. اللهم ارحم أساتذة هذه المدرسة. اللهم ارحم يا الله العاملين بالمعروف من الأساتذة والطلبة. ربنا ارحمهم يا الله وكن من فوقهم يا الله ومن تحتهم يا الله ومن أيمانهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجعل مدرستنا هذه كبول فوق جميع مدارس أوغندا. أعزها عن سائر المدارس أوغندا. ارحم يا الله أعزها عن سائر المدارس أوغندا. ربنا أعزها عن سائر المدارس أوغندا أقدمية وأخلاقية ودينية. أعز طلاب هذه المدرسة أعز طلاب هذه المدرسة. اللهم أعز طلاب هذه المدرسة. اللهم أعز أساتذة هذه المدرسة. وبصفة الخاصة عبدك يا رب العالمين الحج السمكده وفقه بالقيام يا رب العالمين. اللهم بهذه المدرسة على ما فيه صلاح دينه ودنياه. اللهم يا الله وفقه يا رب العالمين على ما تحبه وترضاه. ربنا كن من فوق عبدك سمكده ومن تحته ومن يمين ومن شمال وقدام ومن ورائه. ربنا نسألك يا رب العالمين ألا تفضحه يا رب العالمين وكن به مؤيدا وناصرا وسيدا وحصورا يا الله. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأكمل الصلاة.